ate Katonda yamanyi yali bakyasinga bawa katika tugende kalango kalero then tuba kalango kalero tugende ku security alert tuba ku security alert mbasimbu ya information mugenda kutya wabula nga ntandika video ya lero bobo manyinga tewesiga mutwego video giveeko boba tewesiga mutwego video gireke onogisanga ku YouTube oba ku TikTok je maba bagisalidde video setaaga wa muto munafu kubegenda kubeera mu bintu bingi nnyo kale kansoke mbayisizewo akalango. Alright, akalango kalero kabada Uganda bonna abawangale mu ggwanga lya America naddala mu kibuga Los Angeles, California. Mbalamusiza ku banyabali basiba kanspenti muri bulungi. Nina omukisa okubanjulira bonna Uganda munnammwe era musiga nsimbi. Awulidde emiranga gyamwe mingi nnyo ebiseera bisinga naddala banna Uganda bawangalira Los Angeles nga munoonya wa ewokusalira enviiri newokukolera enviiri n'ebiddako nga temulinawo bulungi nnyo. Kale nina essanyu bategeeza nti African Star Mariam N yabaguliddewo saaluuni eri ku mutendera gw'ensi yonna gwe munnauganda yenna gy'owangalira mu ggwanga lya America naddala abali mu Los Angeles n'abategeeza nti mujje abakoleko abakyala n'abaami musobole okuba nga munyuma. Saloon eno bagiyita African Star Saloon, bride and ladies, men and kids. Bw'obanga oyagala ogenda ku mutimbagano gwayo gusoma africanstar.grossgenus.com yeno wano bweti njala jikulaga bulungi nnyo otegeere wawo ogenda okukolera enviiri ng'obudde bukyali ng'oli mu Los Angeles, California ojja kubanga oba contactinga ku simu zengendo kuwa bakutegeeza nti saloon eguddwawo ku lw'Abannayuganda bonna abadde baddayaggayaga okubasiba enviiri saako n'okubasala enviiri mu basajja. Bakutegeeza nti saloon eno esangibwa ku ndagiriro eno. Esangibwa ku 573 Wilshire Boulevard Suite M 105 Ash 13 Los Angeles CA 90036. For more information about this new project, the salon which was opened by our fellow Ugandans, you can contact them on their personal telephone numbers. Njosobola batuka ku simu zaabwe ez'omungalo ne banga basobola okubanga bakolako bulungi nnyo. Essimu esooka eri kasaalaba 88702004947 yessimu esooka kanjiddemu okubuukinga oba okuwendagiryo saloon eno eri kasaalaba 88702004947. Essimu ey'okubiri eri kasaalaba 1-888-00-83-3. Ojja kuba ofuna bulungi basobola okupepeta akaviiri k'ekikyala n'akaviiri k'ekyami osobola okubanga ogenda okunyuma. Kale bakutegeezezza nti bakuguliddewo saaluuni mwogenda okubanga weeyagalya bulungi nnyo ate nga bakozeeko mu ngeri etasangika. Akasaluuni yeeyaawo bulungi nnyo. Alright, yeyo salooni kyenjagala bategeeza era akalango kawedde katika tugende butereevu ku security alert njidde mbuzi tulyoke tusimbule video. Mbalamusizaako bannayuganda mulidde ogwokubiri ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'10/2025 saamutaaginge president wano awulirize ka video kano saako ne security team ye ne media team ye. Alright, emisana saawa zibadde nga 10 ndikodinze video badde dakika 33 nenjiteeko mitimbagano gyange gyonna okuli okwa YouTube ne Facebook gyonna ne ku TikTok gyeri njikoze nga njagadde okuwa pulyambo biki ebiruwo ne bigenda okubeerawo njitaddeyo security alert ne kati kanziremu wano katono nnyo nsooka okubategeeza mwenna
abatabaddeko abatasobodde gira banagira kuberi mu information nyingi mujagira mugirabe. 1. Mr. President wonna woli nkusaba ulizo baka bwange buno era okutuukako bulungi nnyo. Security team ya president sakuba na mawulire mulize bulungi nnyo video yale ndaka no security alert. Details ya security alert eno video jeri ku YouTube jeri ku Facebook jeri ku TikTok jinda kitadde yodda. Nekate mu mpuliriza mwenna. Gomanyi nti yogera ne president oba president kwali kuno mwenda bamuliranye mujjaji musindikira ajule bulungi ngikisokera ddala. Waliwo olukwe lw'okutemula president naye nga bayita mu kutega kabenje. Akabenje kano nga bagala kakola nga bamusindikiriza munda nga mwakirabye bwe kyabadde ku weekend oba kunga afutuma tufundikira weekend. Nga polisi yennyini yekirimu n'abasajja ba state nga bagala kikola nti yafunya akabenje bo bakimalira awo. Kyovula nti omukulu Nyombi Thembo yagambye tebagala live stream mu Uganda okujjako ng'olina license. Naye mbagambyeko mu video eri yembakoliko ne bagamba nti Nyombi Thembo tayina tteeka mu Uganda liwandike mu constitution limugana muntu kukozesa simu ye y'abuntu nga app ye ne data we tayina lukusa tayina wadde mu constitution waliteeka ligana muntu kukozesa simu ye teririyo okujja ngo bagenda diwandika buwandisi ate balitwale mu parliament eri kubaganyeko ebirozo baliko bali signing erifuuka etteeka ne kati ye nga bwaga nti bagenda ku drafting ekiwandiiko ekyo bakiyita kiro kitwala omunaku mu mateeka ga Uganda tekiriyo bakiyita kiro kitwala omunaku so tababatiisa olw'ensonga babadde balina kye baplanning okukola baagala mugjewo kamera kati mumpulirize bulungi nnyo mu system gye baagala okuttyamu president oba okuyimiriza campaign trail ya president baagala causing accident era nga poliisi same way ne iso bagala kubeera involved naye oli ajja kubuuza yes owadde security alert bagala mutta solution ki gy'olina eyinza okujjawo ekintu kino kati njala kubuulira ati nze nkuwa security alert nenkuulako ne solution kati mpuliriza bulungi nnyo. Amateeka gali nti president ava emakaage oba wabasuze n'emmotoka z'abacomrade bonna ezigenda otambula era zonna emmotoka nga zimanyiddwa opya bulungi nnyo. So njala to making sure nti to making sure the convoy ya president okuva weesimbudde mpaka gy'eneraga mu convoy yo temuyingira mu mmotoka ndala yonna etamanyikiddwa kyekisooka mu convoy yo temuyingira mu mmotoka yonna etamanyikiddwa kebere mmotoka police neyingira mu convoy yaffe kimenya amateeka kubanga tebali part of that convoy. Security team gye baatwa electoral commission etumala so njagala tubeere so strict nti Mr. President bo mutegedde wali mmotoka eyingidde mu convoy yaffe muyimirire bulungi nnyo nga mwakoze kuwa police oli eyakyama omwa ne mubuuza lwaki ayagala batomera oyo ave mu layini. Emmotoka zonna ezirina okubeerako mu kulayini zirina kubeera za national platform nga temuli mmotoka etali yaffe gye tutamanyi. Kati tugenda kiziba bwe tutya okumala basajja bana akajanja security convoy ya president ebanga esimbula tulina okubeerako n'emmotoka gye bayita fungua barabara. Emmotoka eyo ng'eriko kamera ez'abannamawulire ng'erikodinga ebiri mu maaso. In fact kyekibanga ekisenge ekisookera ddala ku ttiimu ya president nti convoy begenda mu maaso waliwo emmotoka ekolanga ekisenge obutakkiriza mmotoka zonna kujja kwekika mu convoy yaffe maaso. Kati emmotoka efungwa barabara erina okuba ng'eriko bannamawulire balina kamera nga bakwata buli ekigenda mu maaso mu maaso okuziyiza omuntu yenna yandibadde atwekiika mu maaso ku mmotoka mu convoy ya president eyo ekyo mu maaso awo ne muzibawo nenga emmotoka ziba zitambula nenga bamakinga sure tewali mmotoka egenda kujja mu maaso ga convoy yaffe kuyingiramu nga tetugimanyi nenga bamakinga sure balina kamera. Ekyo mba mukimaze n'emabega ewasemba twetaagayo emmotoka nga yeggalawo nga naye ina kamera nga yeggala emmotoka endala yonna ereme kuyingira mu convoy ya president okuyinga naye ina kamera. Kino kiba kituyamba okwalatinga omuntu yenna ali mu convoy nti waliwo emmotoka eyagala okuyingira mu convoy yaffe era kiba kituwa view n'okutegeeza bannaffe nti waliwo emmotoka eyagala okuyisa oba evuga obubi. Kiba kitegeeza nti emabega muggaddewo ku convoy yaffe weekoma mba mugiggadde eyaffe gye tulinako obuvunaanyizibwa nkiddamu convoy gye tulinako obuvunaanyizibwa va ku convoy z'abawaluwisha abagira kuwabula convoy ze tulinako obuvunaanyizibwa nti mu maaso tuteeka emmotoka fungua barabara nga kweri ng'erina kamera n'emabega ebeera emmotoka ng'eggala convoy yaffe weekoma ng'era ne mukwata bifaananyi nga temukkiriza mmotoka yonna kwenyiga mu convoy eyo wakati nga oba emmotoka yonna eyekiisemu nga yingiddemu muyimirize
omuntu oyo atunyonyole kyekimulesemu era mu convoy aveemu kubanga ekyo kyateeka era constitutional right yaffe okwewala bano kyebagala okuplaninga okukozinga accident ng'emwakirabye so njagadde mutegeere ekintu ekyo mutegeere bulungi nnyo kuba bano baagala kukozesa accident okujjawo ekintu ekyo nakyebagala okukola so Mr. President video enamba gye ngitadde ku YouTube ku Facebook ne ku TikTok eri so ekyo nkiwadde bulungi nnyo mukitegeere mulina okuleka abagezi bangi nnyo kati atugambye kino atuwadde solution ngikuwadde era otegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo ayagala more details ku security alert gyempadde gyeri ku mitimbagano tetugenda kulwawo tuvuddewo awo bwe tumala okuvaawo kati video etandise kati video mukutandika tugenda gitandika tutya kansoke mbabuuse gwe wenna ayagala enkyukakyuka comrade munange ngenda kusaba togeza n'obuukira diversion yonna ecreating the state ndabyeko kino ekikazi kihajjati kimalaaya ne hajo oli gwe bagamba nti yakwata abaana be nga batandiza okuzza kisitole ekyo nkusaba comrade tosharinga kintu ekyo tokihayipinga bagezaako kuzza kiboozibozi ekyo kati omukazi aze ne story mbu haji yazzemu n'ankubira ayagala tusinkane mutudde mulaavu eyo diversion temugigendamu n'ebintu ebiramu byewale diversions nyingi kati kansoke mbabuuse wano katono nnyo kansoke mbabuuse maro babuusa mutegeere kisokera ddala abasomye politics kati nga tubasomesa n'abadde bamuyize kati banyonyole kadi ezagabiddwa ne kadi zabadde kasengejja kadi okugabibwa kabadde kasengejja okusengejjamu empulunguse endala lwaki gwe bataawadde kadi ng'abadde ayagala nkyukakyuka yasigadde tannayogera kigambo n'ekimu gwe bataawadde kadi nga yabadde ayagala enkyukakyuka yasigadde era teyogedde ekigambo na kimu wabula gwe bamye kadi n'atandika okupromotinga abantu kwekalakasa mu constituency ze oyo teyabadde wankyukakyuka yali akimye kadi lwaki nti gavumenti bwekyuka nga Kyagulanyi president gavumenti erina emirimu mingi nnyo erina baminisita erina ba RDC erina baambasada erina baki bonna erina abantu bangi mu ministry kiba kitegeeza nti gwe kadi oba tebagikuwa ntandika okuleekaana gwe focus yo ebadde yakufuna kadi ng'omulimu so si kukyusa ggwanga naye batebakuwadde kadi n'osigala ng'osupportinga ekibiina kiba kiti gavumenti bw'ekyuka mu mugenda okwokipayinga ebifo ebyo emirimu weegiri mingi nnyo kati ate afunye kadi n'aleekaana oyo tabadde wankyukakyuka abo ba state agents mukitegedde ate afunye kadi n'asigala oyo abadde ayagala nkyukakyuka ate afunye kadi n'aleekaana nga nakati bakyaleekaana abo badde ba state agents one President Kyagulanyi ajja kwetaaga abantu n'ejjino ajja kwetaaga baminisita ajja kwetaaga abantu abokolamu okwokipayinga gavumenti yonna n'ebifo byonna mu revenue mu kisigenda bamenyera baani abagenda okukolayo abagenda okukola be bantu abataweddwa kadi n'abala abafuuse loyo ku kibiina kati bano abatandise okupaapala babamye kadi abo ekigendera kyabwe kibadde kya kadi abo ba state agents mbuuza lwaki gula obwongo bu n'amaaso wajje basinze okuba palapase nti bawadde kadi palapase avuze nnyo emitiyana ewali Joyce baagala emmanga eyo gurupu y'amayiga n'empuuga okitegedde wewali palapase kubanga basasudde abamawulire naye ng'era azanye ebintu ebyo BBS telefayina ne CBS jjukira buli muntu yenna abadde alwanyisa Kyagulanyi akadaala ke badde BBS ne CBS bw'oba otegedde bulungi ebadde CBS BBS ne Natasha Broadcasting Service kyobola buli atafunye kadi nga batadde sente mbamawulire abantu okwekalakasa n'obwa sente bakubise ebipande baleekaane zondo za state agents
bonna ba state agent mukitegedde yensonga lwaki buli akuba Kyagulanyi yenna essaawa zino addukira ku CBS ne BBS ne Natasha Broadcasting Service kubanga ze channel za government zembaletement zikikola mukitegedde bulungi nnyo. Mityana wali Palapase ewala Masaka wali Palapase baani abali Masaka era beebo tugenze mu Busiro East baani abali mu kwekalakaasa era beebo abantu ba DP block era bali mu kuleekaana ewala wonna abantu mbasirise era teboogera ne waaki ezo ewabadde enkwezenge wasinga okuleekaana kubanga bali abantu babadde batukoleramu kabatukolera bulungi nnyo kati babajjeeyo mutegedde bulungi nnyo ewantu awo bwe mmala okutegeerawo ne nkubuuza lwaki buli alwanyisa Kyagulanyi akobekkereza Mengo lwaki buli alwanyisa Kyagulanyi akomekkereza ku Natasha Broadcasting Service kuba those government institutions ezibadde zireera ba state agency nga mwemulowooza bategeera wa those state institutions ezibadde sponsoring enkwezenge zaaki za government mukitegedde bulungi nnyo kati ekyo bwe tukimala nina kyesaagala mugwemu bakomrade kyesaagala mugwemu kyekiruwa mwe kennyini mwatandise olutalo lwammwe olw'okuba buli nkwezenge yonna eyammiddwa kaadi era mwe balinyo obalira eddala wabula kansooke nkusomesa ekintu kino kitegeere bambega tebafiira ku ddiba limu lwaki president bwe yawandiddwako eddusu Obuganda nakino kansooke nkinyonye mu kitegeere wetwogerera essaawa zino mu revolution Obuganda bwawanzeko president eddusu wabula Mengo yo ekyalwana president Mengo that is a political wing Museveni gyakozesa so si Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Obuganda bwawanzeko president eddusu kati Mengo political wing ya NRM yo nesigala ng'ekyalwana Robert Kyagulanyi Center mukati ne Mengo enoonya wa wegenda okuddira mu muzannyo oluvannyuma lw'okuba agenti be Mengo wonna bateeka wansi Mengo erina kukola ki erina bazannya muzannyo oguli trick nga temusobola gutegeera gweguluwa essaawa zino Ssaalonga Mulengejja ne gurupu ye tebasobola kugamba kuva nti kati wendoosinze kya Obuganda bwendoosinze Mengo wendoosinze Kyagulanyi ndo tebasobola information gye mwawuliddeko dda emisana n'ejjo ntuufu Ssaalonga Mulengejja mukama we Nyandwe Yosoferi ne Salimu Salimu bamugamba baagala ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne Nyandwe nga mwalaba ekya Kabaka w'Ettoolo ne Wabusoga wabula Ssaabasajja Kabaka bagambe tajja kibawa kubanga baagala kujjawo kiri eky'Obuganda okwendoosinga ni Kyagulanyi kati Mengo block political wing ya Museveni erina kyebazanya kyekuntannategeera kyekiruwa kyekino wano Mengo tekyasobola kwendoosinga muntu n'omu tekyavaako hadithi wabula Buganda evaako kyevaako hadithi kati bwe mwakubye akabinja kaabwe konna ne mukayiwa wansi badde balina obbatega omuzannyo gweguluwa ani abadde atembeeta Mpuuga ani abadde atembeeta Beri Bwanika ani abadde atembeeta Sseggona Lubega ani abadde atembeeta Joyce Bagabimmanga ani abadde atembeeta ani Merekebo Dog Mbwatekamwa ow'Entebe ani n'abala basemujju ŋŋanda ani abadde abatembeeta Mengo yennyini ng'eyita mu CBS ne BBS badde batembeeta kati essaawa zino olw'okuba nti Buganda bwendoosinze Kyagulanyi bano banoonya relevance ani anoonya relevance ye Mayiga kiki yabakoledde kwekola ka video yakakoze ng'anoonya comeback olw'ensonga ffe twamuggyako engalo twamukuba kati abadde anoonya comeback ng'ayagala kweggyako already abantu bamwamaze okutta nga tebakyayina mugaso yabadde alina okukola ekintu kino okukwata abasajja baba takyalina value abasindike ku jirigiti yaaveeyo kati nga mulungi nti abalaze nti kati mulungi naye ategedde ensonga mwe temwategedde mulwawo okutegeera eno yabadde setup bakasobeza balina bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina
abasajja abo omukazi bw'amugaana ng'amugamba nti olekalangayo ndaba olina mubi. Bannabyabufuzi bayayayanira kaadi ez'ekibiina bwe basimamma nga bagamba kaadi si kikulu. Kati eyo statement ye yakutte bakyali be bonna batakyalina vali omuganda n'abassa ku jirikiti. Kati mwabalwamu omutono mwalowooza nti akasajja kakubibwa nako ababoniza mu ttaka. No, ye kuba bulobadde olwana mpuuga n'olwana Segona n'okuba unmericable dog, that is Mwatekama Owentebe, n'okuba ne bagundi ba Bedi Wanika, Mayiga yabadde addako emicu okumukuba kati ka group kone mwaka buli makateeka wansi naye abadde alina okwejjamu bali abateeke ku jirikiti yafuuke mulungi omu. Mukitegedde ekintu ekyo? Bali wona tebakyavaako hadithi muganda. Kati yanoonya nkomyewo ntya mu bantu kwe kukwata bakyali abo n'abakuba layini ng'abasuula abejjako olwo bagenze nga Museveni babadde akola abe yabakubye layini ng'abejjako yasigale ng'ali nyuto. Ukitegedde? Kati mwenna naye mupostinze musisi no ono yabakubye political layini ng'akutte bakyali bona batakyaliko hadithi abatadde ku jirikiti ye yejjeeyo. Kati abataategedde mwenna ne muduma ne mugenda era kyo basina posting kuba nadde mbalaba nga mwenna bagenda batwala yoyo gwe bayita Salo nga mulengejja omwenyana natafiira ku ddiba limu. Kati yabadde abakutte layini mwenna mugendeko. Nze mutegedde bulungi nkyo nnyonnyodde bulungi awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo kankuze wano. Weeks nga 2 mabega najja nenkuba Abbe Mukiibi nti state yamuwa ssente ne mugamba namuzibira theatre wali ku Bat Valley ne mukuba bubi nnyo era n'anyooka tuzira ku sose zange ne mbagamba era mu kusooka bagenda ne Kawoya mubiri bagenda wasali musale enamunkekeera mu kalulu kali akawedde ne bakola still bakyabikola. Kati waliwo omwami gwe mulaba bamuyita Muzeeyi Magala. Muzeeyi Magala alina history mungi nnyo. Those are 80% history wabira mutuufu. Wabula alina layini zaakubanga azizannyira gavumenti kubanga naye mukozi wa gavumenti mu ngeri y'obumu endala. Ye muntu w'amayiga era olumu yayagala okunnumbako ne mugamba gwe tomumanyi oyinza okuba onsinga emyaka. Ewe tuba tuzze mu kurizoninga ebintu ebiriwo kati ne bibaddeyo bitonotono tojja kunsobola. Kati bwe wabadde ne Julius Wabizonto omwami ono najja ayisaawo layini nga layini ewaana Salimu Sale nti yayimirizaawo CBS yayimirizaawo n'Obuganda nti era kyayogera kyonna teryakiddamu era tumugenda empola. Kati njagala okwata olupapula n'ekkalaamu mpandikira ebintu bino wansi nze bano abasajja mbeesobolera. Njagala akatambi kano ka ddakiika 1 ne sekendi 8 ndyoke nkukwatire Muzeeyi Magala muteeke mu kiraasi ategeere. Wulira bulungi nnyo. Era nze nkugamba ekigambo kino n'abanda babandabe singa teyali Jeno Sale Musale singa Mmengo teriiwo olukiiko lwonna olw'amagye olwa 93 tebakkirizaako ku Bwakabaka bwa Buganda nga n'Omuganda omulamba Kano Sserwanga Lwanga yabusimbire Kuule era Obwakabaka bwa Buganda nawe bennyini bukimanyi tosobola kusinziira ku CBS n'ovuma Sale Musale ne bakukkiriza ne n'ogiddako. Kyekirungi kyokka kyemmanyi era ffe twalinga tuwulire mu Buganda Land Board nga bakugamba tulina n'osomesa enkola ya era ng'ekulibwa Jeno Sale Musale era nze Mmengo yewayo kusiima naye yennyini emanyi nti amaanyi gaayo gali mu Sale Musale. Ekyo sikirumamu tekyetaaga na muntu nti ndi kyejjusa. Akugambye ng'akyakola mu Buganda Land Board
ng'akyakola mu Buganda Land Board yali mu Kiwalabye Male n'abafere b'Emmengo ng'akyakola mu Buganda Land Board era baasomesanga nnyo abantu wealth creation eyani eya Salimu Sale njagala nziremu nkole statement eyo ndyoke mbabukuli omusajja ono wulira era nze nkugamba ekigambo kino n'abandabe singa teyali General Salimu Sale singa Mmengo teriiwo b'olukiiko lwonna olw'amagye olwa-93 tebakkirizako ku Bwakabaka bwa Buganda nga n'Omuganda omulamba Kano Sserwanga yabusimbira Ekkuule era Obwakabaka bwa Buganda nawe bennyini bukimanyi tosobola kusinzira ku CBS n'ovuma Salimu Sale ne bakukkiriza ne pulogulaamu n'ogiddamu kyekirungi kyokka kyemmanyi era ffe twalinga tuwulire mu Buganda Land Board nga bakugamba tulina n'osomesa enkola ya Operation Wealth Creation era ng'ekulirwa General Salimu Sale era nze Mmengo ye kusiima nayo yennyini emanyi nti amaanyi gaayo gali mu Salimu Sale ekyo sikirumamu tekyetaaga na muntu nti ndi kyejjusa kati akatambi katandise kavudde ku kwanjula katandise Muzeyi Magala nkulamusizza nnyo kansoli nti oli bulungi amannya nze Lumbuye emyaka onsinga obukulu siri muzzukulu okubanga jjajjange namuziika Mityana Kiwambya Ttanda eri akusinga emyaka omali bagamba ne gwozadde akubira engoma n'ozina kati kamala okukubira nankasa weesibe essanja kubanga olabika olimu olusezisezi weesibe essanja ozine kati kansoke nkuzze mulayini Muzeyi Magala kansoke nkutegeeze era ompulirize bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ng'akyali Ssaabataka ng'era ali mu ggwanga lya Bungereza abataka baali basigadde ssaako n'Abaganda abaali basigadde mu Buganda be baamunoonya nga baagala boogere n'ennyanja Esoferi olutalo gwe lwali lulemye nnyanja Esoferi mu lutalo lumulemye era bwe bajja ne basinkana Ssaabasajja Kabaka n'omusinkanya Museveni endagaano yakolebwa wakati wa nnyanja Esoferi tibahabulwa ne Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri nga tekuliko generali n'omu genna ow'amagye ga Museveni yaliko endagaano yali wakati wa Ssaabataka ebiseera ebyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ne Yoweri tibahabulwa lutabayisirwa Muzeyi Kyansi nsanga bisibe taliko generali wadde n'omu kubanga abajenerali bonna boyogerako baali useless idiots tewali yali abamanyi okulya bulungi nnyo era mu ndagaano eyo yaliko okuzza ebyaffe ebya Buganda n'Obwakabaka Buganda okuddawo okulya bulungi nnyo yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka mu biseera ebyo yasituka n'ajja mu Buganda n'agamba abantu be nti okusinziira ku byetukkiriziganyizza ne Museveni bannange tulwane muweeyo abaana n'emmere n'ensimbi tulwane olutalo luggwe abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda baawaayo abaana baabwe ne bawaayo ensimbi enkalu n'emmere n'okubega n'okukuuma abasirikale ba Museveni olutalo lukwajja mpaka lwe lwaggwa bwe waggwa endagaano yalina okubeera mu nkola bwe baatuula eggulu bajje no bonna nga tebeekutuddeemu bonna nga ne gwoyogeddeko mwali bagamba tetusobola kukkiriza kuzzawo Bwakabaka bwa Buganda Muzeyi Magala bajje no bonna nga tebeekutuddeemu nga ne gwogambye kwali Salimu Sale bagamba tebakkiriziganyira kuzza Bwakabaka bwa Buganda nkusomesa ne gwozadde akubira engoma n'ozina Nnyanja Esoferi okuba nti yali top leader n'abagamba nakola endagaano ne Mutebi sisobola gimenya kuba gye tulaga tetunnamanyaayo Obwakabaka butuluzzeewo nja kumanya nti bwe ngenda okukola ki obukwasaganya Obwakabaka kwe kuddawo
nenga bonna ne Salimu Sale yagandirako saagala Mzee Magalo demu kubuzaabuza abantu abamaje boyogera kaba mbakyaliwo abalaba afa genda obuza abantu abanye endagaano yakolebwa mu eggulu tekuli jeno n'omu ya sekondi nga Bwakabaka kuddawo bonna kati kankunyonyola kitegeere tekuli jeno ya sekondi nga Bwakabaka kuddawo okwali Abaganda Abanyarwanda n'Abanyankole n'abala tebakkiriza Bwakabaka Buganda kuddawo wabula Nyanda bagamba nti endagaano gye nakola kuba gye tulaga tetukola ki tetumanyiyo ye nakkiriza ng'omuntu kuba yali top leader ne buddawo kati Mzee Magala osobola okubuulira Obuganda nga buddawo mu 1993 mukamawo Jeno Salimu Sale kiki yakola mukozi wa Kabaka wa Buganda nga buddizibwa mu 1993 osobola okubuulira Buganda era mu kubuzaawo omukolo yagwetabamu nedda yawaayo wadde omune gw'ensimbi nedda ye kennyini physically yaliwo nti nedda kati oŋŋamba otya jeno mu jeno yekke yakkiriza okuzza Obwakabaka nga n'olunaku lwe babuzaawo teyaliiwo teyajja teyasonda wadde 10 gwe n'oŋŋamba nti yabuzaawo mukulu Mzee Magala weetereeze eyorongo information tugende ku kirala mu 1994 nga batuddiza Obwakabaka nga tuddiza olubiri lw'Emmengo era y'omu ku baali b'opposing olubiri okuddayo Nyanda bagamba ngendera ku ndagaano gye nakola olubiri ndokola ki lutuddizibwa Nyanda kokola statement egamba nti oboti yakola by'okukola ky'okulumba Bwakabaka Buganda okulumba Mmengo nze nja kukozesa Baganda bennyini okusula Bwakabaka Buganda kati sekye simanyi oba gw'omu ku bo ekye sitegeera kati Mzee Magala wano wenkubuuliza osobola otuleetera ekifaananyi kyonna Salimu Sale ng'ali Mmengo nga yeenaanisa omuteganswera ku mukolo gwonna osobola otuleetera ekifaananyi kyonna nga Salimu Sale ku mukolo gwa Buganda ne ku mbaga Ssaabasajja Kabaka yakuba Najjinda Luswata Salimu Sale yaliko njagala ondeetera ekifaananyi kyonna Salimu Sale nga bazze Bwakabaka waali obanga zemme ng'oyeenanisa omuteganswera n'ekizibawo nga waali taliiwo kati Mzee bwe mba mulya ssente zammwe n'okusirwaza Abaganda abasirusiru batakyalina magezi tetuli mu guruupu eyo emyaka gy'olina otandise okulimba n'okubuzaabuza eggwanga njagala otera ekifaananyi kimu nga Salimu Sale ku mukozi Obuganda waali nga ye yambadde omuteganswera ayambadde ekizibawo ku mukolo gwonna nakati kalenti ng'ali Mmengo Kitegete Mzee Magala emyaka gyo tegikufuula nti omuntu okukusukkira tokyasobola kutegeera nsonga ku myaka gye nnina nzege siri muzzukulu naye nkubuulira amazima Salimu Sale tayagalangako Buganda era tabwagalangako ne mu mission yaleeta Ssaabasajja Kabaka gwe kennyini wajja n'okola vidiyo ng'onnomba byakomekereza luddawa ani yafuuka omutuufu kulasi sinze era nga mukolera mayiga nga mwagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo ng'amaze omuwa obutwa aba Salimu Sale bennyini bw'ogamba kati Mzee temuddamu kuyimba bantu wano genda obuuza abantu abakulu ku kyalo k'okulidde omanyi tulina eŋŋombe egamba nti abantu ambeebuzaabuza nga bafuka banaaba bamala okwebuzaabuza ng'ensonga bazitegedde entuufu batandika okwemulugunya nga Ssekkoko enywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde kati gw'omu ku bo Salimu Sale ne bajja tekuli ayagala Bwakabaka kuddawo era Salimu Sale y'omu kubaakola kubagamba tekisoboka Nyanda bagamba bujja kudda okubanga nze nabuzaawo okitegedde ku myaka gy'olina njagadde nkuteeke mu kakunizo k'ebyokusomesa obitegedde ondeeta ekifaananyi bufaananyi nga Salimu Sale ali Mmengo yeenanisa omuteganswera n'ekizibawo ng'ali mu Mmengo oba ku mukolo gwonna ogwa Buganda ogubaddewo kyangabuze mu 93 nga weeguli wakola evooca nga asasudde ssente ziyamba ku Bwakabaka Buganda ozireete
awo tovuddewo. Kakwatireko n'embuzi endala. Mu nkola y'emu ey'okutinkula akabano n'abasajja amanyiira nga basinga n'empisi okuweweta ekkundi. Mwalabyeko Munyarwanda w'Emijaaba yeeyita Ssemujju Ŋŋanda ng'ajereegerera Abaganda naye mbusandi wadde Ssegirinya kaadi era nze kansala tanveetinga. Mukulu constituency gy'okiikira y'abaki y'Abaganda nga n'embuga enkulu eza Buganda ezimu eziri baasaanyawo embuga ya musajja mukulu Omusangwa Namboole wakolawo ki ate nga wali ttiimu y'emu. Basaanyizzawo Bukasa yonna nga wooli tolina kyonyega. Kati njala kubuuza gwe yeeyita Ŋŋanda Ssemujju omusajja yeeyita Omuganda njagala otera ekifaananyi eki ng'oli ku mukolo gwa Buganda oba nga yote mu kintu kyonna ekya Buganda nga bwe kiri ku nsereko. Njagala otera ekifaananyi ng'oli ku mukolo gwa Buganda nga weenaanise oyinza okuba mwe mutuulere mwekwekako oyinza okuba ng'oki naye nga bibirikale toyagalangako Buganda era tobwagalako olinga nsireko. Naye nga Emmengo mujja nga mugobya abaana ba Buganda mwe ne mujja Abanyarwanda nga mwebuzaabuza. Naye nga constituency gy'okiikira mubaddemu embuga za Buganda enkulu zonna zaasaanyaawo nga tovuddeyo okukola ki kwogera. Omuli mwalo gwe Bukasa abantu bonna mu bitundu ebyo Omusangwa Namboole embuga ne bagisaawo nga tovuddeyo wadde okwogera. Mukulu njala tegeeza public nti n'ebyobugagga Anita Amongi byalina mu kira byonna bibalowooza nti bibyo ezo ssente za Anita Amongi gw'ekikeesi gwatereka tukutegedde bulungi era tukumanyi bulungi. Njala kugamba nakino ekigambo kitegere bulungi nnyo. Bwe mutuuleyo gye munywera bbiya wammwe ne mugamba nti mwasoma nakugambye proving abantu oleete ebiwandiiko byo ebikulaga nti oli extraordinary mu by'okusoma okusinga banna bali mu parliament. Tobirina. Oli news reporter. That is your profession. News reporter. Oba news vendor byonna bifaanagana. Oli news reporter yesobola kiwandika nga bu articles muki mu observer. Oli news reporter. Oli news reporter. Kati bw'otandika okumanyira abantu akubakumanyi kuba bakulira oyogera ne balowooza nti otegeera nnyo. No, eyo arrogance yammwe yaakali Banyarwanda okumanyira buli gwe musanze mbulokwe mwafuna platform osobola okwogera Oluganda n'okugireegerera n'okusika ennyindo ng'atadde obugolo mannyo ng'olowooza mbu otegeera nze kansala tanveetinga. Oyina buyigirize ki? Ssegirinya gw'omanyiira omugenzi Allah muwummuze mirembe mu myezi ena yakola byetasobodde kukola myaka 15. Walukagga gw'oyagala okuyisamu amaaso kuba bammimbega kaadi. Walukagga tosobola kuyimira na Walukagga. Tosobola. Gwe ng'oggyeko kulitisazinga Mukama Museveni ne mukazi we Janet. Tewali kirala assignment gy'olina. Assignment yakwogera kuba bye baakuwa tosobola kuyimira ku ne bega amagezi mazaale on articulating issues, national matters. Tosobola kuyimira ku Walukagga. Byayimbye mu nnyimba. It's enough message to prove you are stupid. Oli musiru nnyo. Omuntu alimba oluyimba ne lugenda crossinga border za Uganda lugenda ebweru w'eggwanga. Gwe kiki wali owandise ne crossinga border? Nakugamba ekintu kimu ndeeterayo bill gy'owateebolinga mu parliament ng'eyamba Bannayuganda ng'eyamba n'ab'ekira. Teriyo. So mulekerawo okujereegerera abantu. Nga nfundikira akatundu ako tugende ku information. Mu Uganda betuyita abantu abaasoma. Nazzikuno nga bagamba nti gundi yasomera Buddo King's College. Gundi yasomera Namagunga, gundi yasomera Kisubi, gundi yasomera Mwiri, gundi yasomera Ntale. Be abantu abayogeranga nti baasoma. Naye gali tosobola kwogera amasomero gye wasomero ga nti wasoma gwe kiki oyogerako?
era kyovola nti amasomero nga buddo gayinanga ebifo bayitanga buddonianizi abasomero gye basinkana kubanga those are land friend mwe musomedde munnakyekoledde primary school nakyekoledde primary school twajja tuli mbuzi secondary school manafa galozi ze musomeddemu ne mugamba mumanyi okusoma olwokuba nti musobola okwogera oluzungu n'okuwandikawo articles n'ogamba otegeera edda gye muvuddeko ng'abantu abalina okwogera nti baasoma ne batabaddamu buddo mwiri nabisunsa gala amasomero agalino ntale nga bwe boogera teryayogera buli omu asirika ne kati mmwe gala amasomero ge musomeddemu gano nga terina amanyi diguli yo tuwamanyi nabo boolina diguli mawulu batogirina ngenga empapula zakugattirira kati gojjo oleekalira abantu mbu ate nekina kankiboge bati bw'olira olaba omuntu yenna ng'akozesa olulimi olujereegerera wano talina bw'olira olaba omuntu ng'alina olulimi olujereegerera wano talina lwaki talina omuntu yenna ng'asobola public debate oba okwogera n'abantu nga bawanyisiganya ebirowoozo nga tanyiize tayombye ye muntu ategeera omuntu atandika obutaagala kuwanyisiganya ebirowoozo ye ng'ajerega oyo aba tategeera abasinga obungi bali temumanyi nti Sseggona tategeera lwaki nakuga bweyagala okutegeera bano tebategeera kasita omunyiiza agenda kwogera ebigambo oti n'okutya nono yabadde ategeera ng'olyoka otegeera nti bano abantu bategeererako ddala bonna beebo kati mukitegedde bulungi nnyo okuva n'olwaleero tebangayo muntu akutiisa kwaba MP abeefula nti ba intellectuals. They are intellectuals in their houses when they are in bed with their wives, not in public in Chidam. The so-called intellectuals in Uganda, in Uganda currently, they are intellectuals when they are in bed with their wives. Ngabali bulide bachala babera ba intellectual but ibajja mu public bafuka kisekererwa ngera kubuza semu Uganda abakulonda bali selective nti balina degree mbali ngati okikiri omuntu atasoma de P1 or B as long as it has national identification ali eligible okulonda bakulonda bobanga toyina category y'abantu specific anti bano bebanonda mu kiranti bano basoma banange then zip up. You represent those people who even didn't attend any class in their entire life bakulonda by intellectual bisakad. The same applies to Sseggona. Sseggona, you own nobody in that constituency and you represent uneducated people in that constituency. Temolina specific people nti bali ku level of education namwe bibaba tebaliyo. Kitegeza you have to respect those people. Buli ovumo mukulembeze inanga ayagala ku challenge nga oba ovumye bali bantu ate bayina following nene nnyo gye bali present kasonga teyasoma tayina grade. Kitegeeza ovumidde ddala bali abalonzi abakulonda guno wefula mbu oyina grade okitegedde tuvuddewo otegedde bulungi nnyo. Alright. Doza zine ensonga zonzi maliriza ezaabo. Kale katugende ku nsonga endala. Onaku radio ekibiina kya National Reverse Movement oba National Reverse Movement kyagambye mukama wakyo Nyando Esoferi ayimiriza campaign olw'okuba nti ayina emirimu gy'agenda okukola saako n'okusinkana abakungu kuva mu nsi z'ebweru. Boy wange tebakulya wadde ekikumi Nyando etayina muntu n'omu gwagenda kusinkana mpuliriza. Omuntu yenna ka staff ka presidential candidate programu ze zonna ez'okusinkana abantu zisibwako until further notice era taba na appointment yonna yakusinkana muntu. Nkiddamu omuntu ka staff ka presidential candidate programu nabadde basaba okuba meetinga tebasobola kukola babaga nti omuntu taliiwo mpaka ng'okulonda kuwedde. Muntegedde bulungi nnyo. Omuntu bw'afuuka presidential candidate aba ali very occupied and busy abatalina time agenda kusinkana abantu abatali ku nsonga zaaliko. Do you copy that? Yes. Kati ensonga lwaki Nyando yayimiriza campaign ziri ensonga ngeze satu ezimu aziwuliddeko naye ngenda bba waako endala. Esooka
Nyandi yo soferiti bahabulwa Windows neya ne mie Windows tezimwesi tazesigira tezisobola kumuwanirira kumalako Windows mie yasonga esooka jukira ali mu 1925 amanyino converting anakuba reverse paka mu 1900 kati yoyo Nyandwe abali tasobola ko competing na muvubuka akuba lalezi B omulundi gumu Windows ki mi esonga esooka ensonga eyokubiri Nyande soferi munyivu mutwakavu munyikavu Nyande soferi mutwakavu munyikavu atya Munyande mubbi naye bwe bituuka mu campaign ne Nyande bamubba nga Biblia bwekugamba nti bw'oli mala okunyaga naye wattu w'owomoza bali kunyaga banyaze Nyande okuva bamugamba nti Buganda is for you ne banyaga Nyande mu ghetto structures campaign bwe zaatuuse banyaga Nyandwe bambi natuse n'okuwulira ekisa naye nga tasobola muwulirako kisa kyenjagala bamubbe akalire bamubba batya omukulembeze omu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba akubye campaign 2 lunaku noza spendinga million nga wakati w'ekikumi bw'aba akubye lale 2 lunaku aspendinga kati wa million 10 ku 8 ate nga ziri perfect accurate nga zikunganyiza abantu free of charge buli lale ya Nyandwe ya buwumbi obu buli lale ya Nyandwe ya buwumbi obu butaano wabula ekisinga omwenyamiza buli lale bulwetuuka asangawo baana basomero kati olw'okuba nti alaba baleesa abantu bangi tasobola kunoonyereza baani abazze ne bw'aba akola submission okubuulira abantu abazze engalo tezivuga kubanga babigamba tebabimanyi abooli abaana byongera tebabitegeera kati bakomredi emu babawadde ifu baga nti omuwala nankumbi yawandiise n'ategeeza Nyandwe taata tuli bubi abaana baleeta abaana bamasomero kulaalezze eyo mwafunye submission eyo ntuufu submission ey'okubiri Nyandwe yafunye written report okuva mba agent be mu diaspora abadde bagobera laleze n'omugamba muzeeyi bakufeera teri tetulina abawagizi bonna bola abaana b'amasomero bakubba ko Nyandwe wakavuna mwento yamaawe banyeba abo n'abasuma yamaawe Nyandwe n'akuuka kowa agasse Windows teziriiko agase report eyamuweredde yasose yamuwalawe n'abadasi bamuwadde report nga zikwatagana ng'abayaaye bamubba Nyandwe n'agamba please muyimbirize laale muyimbirize bino sijja kubyetaaga nkoye kwe kuyimiriza laale so sigamba mbu ayina appointment ndo tayina appointment n'emu kakano ka video kabaka abaffe wulira arranged program with our national chairman. The campaigns in Lira City, Lira District, and Kole District, which were scheduled for Monday, have been adjusted. We are going to communicate a new date, which will be communicated to the people responsible. But for Uyam on Tuesday, we are on. It will be in the morning, and then in the afternoon, we shall be in the Pakwach District. So that little inconvenience on Monday, we pray that our supporters, our candidates, our flag bearers should understand that our national chairman is also a presidential candidate, but also the president of the country. So he had a prior arranged engagement for Monday, which he has to attend to, then he will resume his campaign on Tuesday. Kati abafere olwamu kubala yini kati bino lindako baba lindako manja nakujjamu respecting nnyo corporate y'abantu bano kati baba n'abaana njagala mwerabira ku report bamuwadde baba abaana baba baana bamasomero bonna baana bamasomero bonna
bonna baana bamasomero bonna obalaba bonna baana bamasomero kanka kuddire mbaabo baana bawala n'abalenzi bo baana bamasomero nkuwe vidiyo endala kati olw'obutamala budde nzisa njagala kuwa information nga nkwirako ne reference kyekyenjawulo kyennina gwankuba essimu sooka olindeko Yes, comrade, Strike Machine. Yes, comrade, how are you? I'm okay. How are you that side? I'm okay. How is the going? The going is tough, but we shall try to keep on moving. Yes. As we speak right now, I'm live right now trying to address the issue which you told me about the Nyando Yosoferi and his National Reverse Movement, how they have been fetching students from different schools to his rallies. Can you please give more information about that statement? Oh, you're alive? Yeah, we are live right now. You can tell the world. Comrade, njagala kugula amazima gatona waliwo ekintu kiri mu Northern Uganda kibadde mulira sub-region Mulango sub-region okimanyi Museveni like recently was in Lango sub-region for campaigns abali alikola campaigns akati ojukira waliwo this poor-eyed pink woman among Anita Among speaker wa Parliament. Come again, what? What about this four-eyed pink woman? Mamita Anita Among. Alina liso enya ali pink. Ali mukazi. Four-eyed pink woman. Mamita Among. Anita Among. Now over Amson. We were Museveni like yesterday, but one Museveni was in a patch. And then he went to Gundi. He was in Apache and then he went to this district here. I've forgotten this district of Lamu. Now, what Museveni has been in Lamu for the whole of the past week, he has been in Lamu sub-region. Now, what Museveni has been doing, okay, these women among Anita Among, Nene Bwa Amson, over the Babaja like a advanced team, Molango sub-region, Shegera, like Lero or Bwa Amson Abadali Mutuali sub-region, because it's the vice chairperson NRM Northern Uganda. Abadali Mutuali sub-region Mugulu City. Mamulango sub-region Chiba Koze, but Anita Among ne Obwa Amson, Bagenze Musome, Ojuka, Abasome Saronakul, Bamu strike. Yes. The Balusome Bana. But private school, Bariku Genamaso, ne, even if you are Kusome Savana, Shegera. Private school, Bariku. Agata Anita Among, no bombs. This one is in a recording of a private a teacher in a private school. The problem is that it's so good sharing audio ya Musaja because Bachako Tegere Ayogedelinya ye Nesomere Asomesa Aronosal, but Yakura Chichi or Musaja Yampuri Oshegera. Sanya Kumde Simu Yampuri strike or Nakutu Yamba. Or you get a Kunsongeno. Isinamugambo nizenja kuyogerana abantu nzemanyi basobola ku amplifying ensonga eno mu social media gabalina following enene nja kubabulira ekirugenda maaso soko ombuleki olina ku mutima yo leero kisatu yagamba ebuniti Anita Among n'obwa Amson especially Anita Among yagenze mu nsomero eyo si somero emu yokka like in the whole of Lamu sub-region every district waliwo private somero oshegera nga teri mu government eri private somero omuntu azimba esomero agula entaka azimba somero then afuna license from Ministry of Education and Sports kukola business ya somero like any other private somero in Kampala. Anita Among yageze mu somero ebino mu every district yagenda agamuno ngato agamuno tuyagala kutegera abana bali meka musa mu somero abana pupils and students bali meka mu somero eno olina kuwula entuufu enamba eyo like maybe there are 1,000 students or maybe 600 students olina kuwula entuufu enamba eyo kale bajja kuba ensawo ya yellow t-shirts elina Museveni kifaananyi balina kubagiguno olina kugabira abaana mwana omu olina kumugabira ekifa t-shirt ya yellow ya NRM nga gulina okifanya ya Museveni Anita Gamundi nga
tonakusindikira abaana yasomeroyo ku Museveni's rally mu district yeno yennyini tujja kusalawo nja kuyogera ne Mama Matama Janet tujja kusalawo gundi license yo ga esomero tujja kutigalawo tujja kutandika maaso ne kukola oshogera. That is what has happened. They have been teasing these people, these private school owners. They need to give the exact number of pupils or students in their schools so that they take sacks of yellow t-shirts with Museveni's photos and NRM logo. Abana balina kuyambala. Abana bato bali kubala abana sweet chocolate. Ochimani this treat but tuyita buni toffee. Yes. Chiri very toffee tuyita toffee. Bakabera abana dema pompa promisinga buni mere jeri ibintu byonna byeri. Olina kugenda morali ya Museveni. Can you imagine people's children are being retrieved from schools? Schools are being shut down. Private schools are being shut down. For children and pupils to go and attend crooked Museveni's rallies in Lagos region. So that's why you've been seeing, if you watch some videos, you've been seeing some videos coming from northern Uganda. Like you find like miaka musabu, miaka emubiri satu nyaka mukaga musabu, manana, miaka mwenda, miaka kumi, baliku gena Museveni's rally, yabayamba de t-shirt enene gufana tete. Uchimani tete yabakazi. Yeah, you know tete. T-shirt enene nyo, ngagufana tete kumwana yambade, baliku gena Museveni's rally. Abana baliku barusomero, abana baliku usoma, balina kakati musazi na abasomesa mu public schools, bali mu strike. Abasomesa tebitali musomero, kakati mu private school, anita amongi ne gwa amso bagenze mu private school mu somero yona mulango tabi mu district yona nke bagenda balina strategy yeyo. Abana beyona bali mu dai mu somero bagende mu gundi bagenda mu Museveni's rally. Sokolabe. This is unfair. Oshigera. Abana ba Museveni tebali mu private school yo mu northern Uganda. Natasha ne Mwozi ali busy kunywa mwenge. Natasha ali busy kuzimanya kulima abantu bune asaba nnyo ali kumpi ne Katonda. Yeba kukola bichafu nnyo. Oshigera bali kujaya abana y'abantu from somero nti balina okujja kubeera mu morali ya Museveni. Kikola ekintu kino. Bakati media teli kuyogera ku nsonga eno. Bali kutiisa. Okimanyi bagambye nti by the way, Bowen is going to come to northern Uganda. Enjoy is nawandikire mu social media yange nti tulina kutranslatinga move manifestos mu Acholi, Mulango, Mulugwara. Okimanyi kugwalabye mu Eastern Uganda Bowen abadali ku trail, campaign trail. Bali kugamba ni Bowen ni ogenda ku only one venue. Osigera only one venue. Mu district yonna, mu district enene, a very big district, Murugamu no Mutagene mu one specific venue. Akati mu northern Uganda, titulina candidates bangi nnyo nga central Uganda ga eastern Uganda. Mu northern Uganda waliwo constituency bingi nnyo nga titulina candidates. Oshegera. Nze nagamba tulina kugenda kubeera maaso ku nsonga thinkinga kubeera maaso ku nsonga ze situation musaa zino. Tulina translating a new manifesto to bulletin. Tetusobola kuwandika ebintu byonna, tulina kuwandika the most important things. Bowen's candidature kiri very important. Ensonga zaki tuli Bowen alina ki ku nsonga tekwatako ebintu bya mabaka wa Uganda. All right. Because one of constituency being no northern Uganda, out of 124 constituency, I think we have only 30 or 40 constituencies. All right. Constituencies are like 80 constituencies, they will not candidates. All right. All right. Comrade, as is still right now on this live, I have just a small time with you, and I think I'll contact you back after this live. We discussed about a possible way of translating our national platform manifesto
and I'll be informing the officers to do that as soon as possible. Thank you very much. You're welcome, bro. Okay, stay blessed. Okay. Bongero mulala. Just want to wait dakika 3. Ambongero mulala manze mwabujulizi. Please pick up because I have little time. Get up, bongero mulala. Hello. How are you, my sister? I'm alright. How are you? I'm okay. Are we live? Are we live? Yeah, we are live. Right. Good evening, everyone. It's just a quick call. I'm just trying to add on what Strike Machine has been saying. Yes. Yes. That among the stupid Kumam struck over whatever she is, the 4-colored woman. She went to our district, Dokolo, and Museveni. The road was closed everywhere. I'm telling you, a few weeks ago, they counted all the children in all the schools. What? I don't know where they're taking them. All the numbers were counted from the schools in Dokolo, I'm telling you. So, which means those children have already voted, isn't it? This is a joke. Why would they start counting children? Primary school, secondary, all the schools in Dokolo. Why did they do this? Museveni closed all the roads when he was doing his campaigns there. And it was in chaos. People were not paid. There was fighting over there. But what annoys me is counting children, school children. Good enough we didn't send our children to school, we stopped them. But children who were there were all counted. All schools in Dokolo. But now counting children at this time, what for? Really? Why are they counting children? Whether they are 4 years old or 6 years old, they have all been counted from primary 1 to primary 7, senior 1 to senior 1, all schools. So according to your sources, what was the main intention for counting these students? What was their main... Well, they couldn't tell anybody. They just said they want to know the number of students. At this particular moment, that you count the children in the school right now. Yes. That is wrong. I think they are trying to get numbers so that they can make a database for those children to vote. Oh, yes. So which means children in schools in Dokolo, they have already voted. Even the primary one. This is a joke. You feel like getting an axe and hit it on a Mount Said and Museveni. This woman thinks she's going to sell her private parts everywhere. You go to camera among... Anita among you are so stupid, you're a kumam iming with your top. What yet muni? Iming Anita Mong. Anita Mong is a kumam stroke, whatever. She's not like Moteso who asked this. She's a kumam from Kaveramaido. Stupid Anita Mong. They are counting our children. Teacher, this is scary. Children in Dokolo were counted, and there, whatever the gathering there was a mess. Money, they didn't divide it well or whatever, I don't know. It was chaos in Dokolo. Roads closed, nobody could go anywhere. What a mess. Like what Strike Machine is telling you is true. Me, what annoyed me is counting the children. All right, my sister, thank you very much for that submission and addition to Strike Machine's information. I think I should organize any other day to make it public for public discussion. I think I'll make it next week. Yes. Thank you very much. Go back to Rwanda where you belong. We are tired of your pampas. Go and die in Rwanda, stupid. Thank you, teacher. Okay, stay blessed. Bye. Bye. All right. Kati mutegedde nze nkuwa information nenkolako n'obujulizi obulabikako awo tovudde mutegedde obulungi nnyo abantu bamuwulidde bamambuka information bagibawadde nga kujongera kujemba wadde mutegedde bulungi nnyo
katuyongereyo. Kati bw'owuliriza ebiga bimuwulidde nga si bya tevudde mu kamwa kange, tugenze mu kitundu ekyokubiri ekyakatambi kale nga nakoze omwezi 5 mwezi gw'okumi mwaka 2025. Wano wali okulya n'okukomba essowaani. Ku lunaku olw'okutaano nakoma ne bagamba na information gye ngenda okwongereza ku olw'okutaano nga ngyongerako tuutuno we tuli. Okusinziira ku reliable sources munda zigamba bwe ziti. Ku katenko mulabe nga Nyandwe ayimiriza okulonda ku factors embagambye. Abaana basombye ebbanga lyonna nga n'abatulege na surrogate ya birimu mubitegedde bulungi tebikyaliko okuboozabuuza. Kati muwulire bulungi nnyo. Okusinziira ku sources zange munda, National Labourers Movement NRM bakkiriza dda nkiddamu. According to reliable sources, NRM has already accepted defeat, but wulira bulungi. According to my label sources, NRM, they have accepted defeat, but naye chichi. Okusinzira ku biri munda n'embeera eriwo, polls oba okugerageranya ku kulonda n'embeera eriwo essaawa zino kulaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Gajuule Emugulu Musingo alina ebitundu 65 ku buli 10 ku bululu n'obuwagizi obuliwo essaawa zino. Nkiddamu. According to reliable sources in NRM, the current polls show that Robert Kyagulanyi Ssentamu is leading with 65% support. In just 1 week, NRM has accepted the defeat, but naye tebakkiriza. Lwaki tebakkiriza? Bakyalina mukano kawulire. Bo bagambye yes akasajja katukuba omwandawe. Naye tugenda kukola tutya. NRM ne banne ba mafia batakkiriza bagambye tugenda kukozesa amagye police okubba obulu bwa Kyagulanyi. Lwaki? Bakimanyi bulungi nnyo tetusobola kufuna ba polling agents okwetoola eggwanga lyonna. Awali okulya n'okukomba essuwaani nabagamba dda buli atagenda kulonda nga tolonda naye bw'oyagala enkyukakyuka fuuka polling agent ate ng'oli mukambwe nnyo. Kati bo bano bagamba yeesa akasajja katukubye naye tugenda kukozesa polisi n'amagye okunyaga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tubba DRC forms wonna gye batayina ba polling agent era bateekeddwa okukola kye baagala okuteekamu ennamba ze baagala. Wana bali polling agent bagenda kubba DR form n'endala bagenda gulangule. Ndowooza olira akalulu katuuse. So ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna nti muganda wange lulera mu nnyindo tulwejjamu ffekka. Yes bano baagala okubba akalulu naye tubagamba tuli mu protestive vote. Tumanyi Simon Byoka matagenda kulangirira kalulu kano na wafiva nenga twakawangu kuba ni NRM nyinyi accepting the but it's our responsibility okukuuma obululu buno. Oba oli Kampala ng'osobola ogenda Ndakapiripiti genda, oba oli Mayuge ng'osobola ogenda eggulu genda mukuuma akalulu k'omukulembeze okuva ku polling station paka ku district. Era mukubiriza abantu ogenda okulonda mu bungi. Zamutegedde bulungi kye nabagambye. Bo wale bakabalidde nkugambye ba acceptinze era bakimanyi nono okuyimiriza laale mbawadde buli kimu ekyabadde mwade mwafunyeko dda intero nze njagadde kubajuliriza na kubagamba kye kigenda maaso awo tuvuddewo.
Banjala Sazam, Sara Kunda sitting and information in the boy which no, or Nakulona Banjala college into chili fresh. Ngaimbagamenti nyandu yategedde nti aba anybody bamubba sente nga tebalina kiri kintu kyonna kye bamukoledde nga laale ziri expensive sente tebazirina kati wenjagala mufune point of reference ey'obujulizi mwenna abadde ku TikTok mwalabyeko ba NRM propagandalist ku TikTok ne ku Facebook nga bakaana mbu tebalina sente badduse mu kampu tebafuna sente lwaki. There is no money. NRM tena sente zagiweddeko currently. Tebalina sente za kusasula ba propagandalisti abadde ku campaign Teresa Museveni mbokusiga bifaananyi okubyongerayo o campaign bonna babagambye te NRM leka yawedde mu sente terina baana ababadde ku Facebook ku TikTok mwabala baana abo nabona ba propagandalisti bonna basinga obungi tebabasasudde tebalina sente eyo reference ekintu kyembagamba mu kitegeere. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi kubanja yala nkuwa information nga nkwera ko reference egenda okulaga buli kimu ekitambula nga bwe kiri okumanya tebalina sente. Nyande Soferi eyamwalula yasirira dda abasajja be yaleeta okumwesimbako omuli Kasibambuzi Robert omufero mulwadde ne kampeni ze yakubye zonna ze yakatambula wiki naba tanabuza abantu 100 nchiddamu Kasibante Robert eyajja okwesimba ku Kyagulanyi mukozi wa Museveni tanna bogattala zonna ze yakakuba tanaweza abantu 100 bonna ngo bakunganyiza mulale ze yakakutaweza abantu 100 tugenze ku lusaniya lw'omukyere Piraawo bogattala ze bakakuba zonna tanaweza abantu 15 bogattala zonna ze yakakuba tanaweza abantu 15 ekisinga okusesa bali bakola ekibiina mu Busoga oli musajja ina enyinde mulinga akagatto k'embizi bijiro yitajjeno yagamba Kyagulanyi tenda buwagizira tugenda muzoganya yatuuse wabe ku kyalo y'omuzaala tawezizaye wadde abantu abawere 10 nga bazze kulaale. Njala kulaga wano otegeere oyo ngaliwo Busoga gyagenda Kyagulanyi tasalayo uyo tanaweza wadde abantu 10 gyagamba Kyagulanyi tasalayo. Tetujja bamalirako budde kati ewiiki tennawera candidate Kasibambuzi Robert omufero mulwadde candidate Lusaniya mugati gwa Bata Manyagwa nejjere secretary we bijirwa saako Mugisha muntu bagambye economically battle is zero. We don't have money. I don't think we shall continue with these campaigns. We don't have money. We don't see people. We don't see money. It is not going to be easy for us to continue campaigning. So unless we have the money which can take us for 1 more week, but after 1 week we don't have money. So what are we going to do? So cut. Bonna bagambye mute bayina sente mbo sente bayinawo bwa wiiki ejje etandika olunaku lw'enkya bwokka bugwawo
billion. Kubanga budget gye baali babalidde ku budget teriiwo, sente teziriiwo. Nyandwe yabavuddewo kubanga naye ebizibu alina bingi nnyo. Kati buli omu kati bulijjo mwebuuza Simba wakati lwaki PPF eddagala ly'enziku tebasimba president nga tebaagala kuswala ne sente tebazirina? Lwaki ADF ekibinja ky'abayekera tekyasimba president? Mpugamana yatasobola bulirali yatasobola kuweza abantu bawera 100 nga talina gagenda kuswala. So tebagamba mu simenti bali bakonsentrate ku bakansala simba MP no. Bamanyi bayita campaign ya presidential bagimanyi. Era n'okuva olwaleero saagala kuli omunabi abufuzi yenna addamu kumanyira Robert Kyagulanyi Sentam ne National Unity Platform wantu wonna. Akalu akawedde yakayita bulungi nnyo nakana akatandise mu bugubi ng'atambula kubanga ali kumanyiga abantu ne sente z'abantu. Mwabali kuza state nga temusobola temuddamu kumanyira Kyagulanyi. One, temanyi bayimirizaawo kibiina kya byabufuzi. Temanyi bayimirizaawo kuyimirizaawo struggle. Yensonga lwaki batandise okulaajana nga kampeni zaakatandika wiiki egi. Baagala kubivaamu. Naye Munnayuganda ogenda kutegeera lwaki tugenda kutwala obuyinza obwo. Lwaki? Obudde buli kuffe. Emyaka giri kuffe. Mu facilitatinga struggle eno. Betugoba nabo babbi. Betuvuganya nabo babbi. Nezibadde zitambuza kampeni bazibbye. Era muyinza obutaddamu kulabako abamu kampeni za Nyandwe nga tebaliimu. Lwaki? Nyandwe munyiivu. Kati omwami ono yagenzeeko e Busoga mbwakuŋŋaanya ba youths mu ghetto. Naye ba youth kye baakoze okimanyi gwe. Ghetto youth mu Busoga kye baakoze okimanyi nga Kyagulanyi avudde wala kye baakoze bano. Abali wano webalikuuza bagenda kwekyanga. Omuya people power. Emando ya Bujagali yali nnye bageto youths b'omu Busoga baagala sente tebaagala banyumiza mboozi ndala yonna. Kati ekizibu kibagenda okusanga kiikino. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakava e Busoga ng'aginnyikiza bulungi nnyo ng'ennyikidde. Ne gye baamuganya okgenda Eiganga
basigaddeyo nga banyikidde era nga bafunye obusungu obulala. Kati Museveni okuba Laale n'afuna abantu ebusoga buli Laale kimwetaagisa ekitone nnyo obuwumbi 10,000 ng'ate alina okusumba buli muntu omujja mu maka ge n'omuzaayo ng'alina n'obbaliisa n'asuzawo n'endongo n'ekeesa emisana okuleeta abantu. Kitegeeza Museveni Laale z'alina okuba mu busoga ayinza okumaliriza ng'agenze mu buwumbi 10,000 okumaliriza busoga yokka. Ogezaako akatono oba ensiri okujja okulumako wano bweti ku Kyagulanyi kyeyalese busoga. Museveni alina okukozesa obuwumbi 10,000 okugezaako ng'ensiri bw'eneekuluma wano bwoti ng'ensiri bw'enejja neekuluma bwoti okugezaako ekitali kyangu. Kubanga omusoga baba yalobye nga yagambye bbe ne bw'onoozireeta bagenda kuzirya ate olwedde mulina ababbi bagenda zirya bazirye mpaka kuwulira bubi. Kati kyekizibu Museveni Nyando kyekimukubisiza puleesaga abasoga bano engeri gye bagenze wa Kyagulanyi tunabakula tutyo okubaleta ku Laale. Kati bana babazibaale muga Museveni nti tubale tukozesa bilioni 5 lunaku kitegeeza buli Laale genda mu bilioni 10 kati okuba busoga yonna twetaaga bilioni 10 ogambye ki bilioni 10 n'olwo musuma muli babbe munyamba kimwe. Kati we wali obuzibu obwo era Nyandwe simanyi nti kampeyini z'ebusoga agenda zimalako olw'ensonga kati okuba Laale mu busoga kijja mwetaagisa bilioni 10 kati okuba busoga kijja mwetaagisa bilioni 10 ekitone nnyo ng'ate asiibizaawo endongo n'esulawo n'enkya ku Laale nga balidde banywedde n'ebbiya bamunywedde nga balina bazzi okusabuzuukusa muntu muzuuke Laale egenda tandika ya Nyandwe. Naye ekitali ekyo ku musoga gwe mmanyi ne gwe ndalabyeko omujja wuwe ku musoga gwe ndalabyeko okumujja wuwe ku bwereere ajja wa Museveni omwambaza ekitishat ekyayero be ekyo kyo mukirinde. Awo tuvuddewo mumaze otegeera bulungi nnyo tuvuddewo nabagambe no video ya Bongo atalina Bongo gyesonyiwe. Kati akafaananyi kano ka trendinze nnyo awo tuvuddewo ekyebusoga nkimaze njala mumpandiikira amannya agali mu kafaananyi kano nawa gye bali owandiika erinnya ly'omuntu n'egyali essaawa zino. Wandiika buli ali mu kafaananyi ako n'egyali. Wandiika buli ali mu kafaananyi ako n'egyali currently. Mwangu buli tulina butono wandiika buli ali mu kafaananyi ako n'egyali. Muandike kale kamba yambe ono Bijirwa yatulyamu ddolokwe yagenda mu NRM ali mu wingi ya Munyagwa ye Secretary General wa Lusania His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatambuza struggle. Ono yasumani basalirwa akwata ensawo za Anita Amongi wene yatulyamu olukwe. Ono ye Haji mumutegedde oyo. Mumutegedde ono. Ono mutegedde. Mutegedde. Ono mutegedde ono.
ono Latifu Ssebaggala temutegedde abali ono Latifu Ssebaggala Latifu Ssebaggala bonna we yave bonna bafuuka nkwezenge kati Nyandi Yosoferi mu kutiisatiisa bannayuganda essaawa zino baŋŋambye mu Northern mu Eastern yabadde ayisaayisayo ennyonyi ng'atiisatiisa abantu naye ng'abantu bagira bati ekyo nakyo kimutiisa tikiganya okukola baŋŋambye mu Wakiso okweyongera eri Bombo mpaka Luweero abadde oba trainee oba ki basindika amagye nga gali mu grupu gagenda gayimba gakuba engalo gatiisatiisa abatuuze mubataddewo entiisatiisa gy'amaanyi kutiisatiisa abantu naye ekintu kiganyira abantu babatula butuuze buli mwabeera bano kati balina ziri old tactics ez'okutiisatiisa abantu kati kino bakikoze mu bitundu ebyo byonna okutiisatiisa abantu laba bwemu ku bukodyo bwakozesa okutiisatiisa abantu naye ajja kuba bulungi kati ndabyeko olwaleero ndabyeko Joyce Bagabemmanga ng'ali mu studio agezaako nnyo okujerega ekibiina kya National Platform n'omu ku mukulembeze abaddewo naye oyo mukyala temuwabudde muleke muleke bambi alina ebizibu bingi nnyo kubanga be bantu abatusindikibwamu nga tulowooza baffe kumbe si baffe ate era ekituufu kiri nti ene waffe yali yeekweseyo bwekweso kubanga abadde state agent era state mafia omwami ono mulaba oyo yakutte ekipande kya Museveni oyo Sewava Mukasa ye yali oba nakati ayinza kubanga ebyabagala tossayo kikyo Sewava Mukasa y'omu ku lukalala lw'abasajja abaali beevulungula Joyce Bagabemmanga era balina n'omwana wabula unfortunately omwana yafa sikoserozi mu mwaka gwa 2022 kati njala obategeeza twegendereze nnyo abantu betudiringa nabo ne mula abantu batulyamu enkwe abantu ba NRM batukola ki batuyingiramu dda mbagambye nti yeeta Sava Mukasa naye musajja wa kabano Sewava Mukasa naye nga y'omu ku lukalala lw'abasajja beevulungula Joyce Bagabemmanga n'amubiikamu n'omwana wabula omwana yafa sikoserozi mu 2022 yensonga lwaki nti bamusindika ajje mu kalulu ka 2020 Emityana ku bwa MOP nga bamufunyemu interest natagira mu NRM ajira mu kubajjukira ebiseera tatuna kasunsula najja bw'atyo n'afuna kaadi kumbe nkwezenge so y'omu ku bantu y'abantu beevulungula Joyce Bagabemmanga mutegedde bulungi nnyo onaye mulungi nnyo y'omu ku bakwatira mu Jomba ensawo okukola emirimu egyo nga mugitegedde awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala ekya Nnyombi Thembo nakibagambye mu video gye nakoze mwakitegedde bulungi sikiddamu video gyeri ku mutimbagano mujja girabye ko security alert gye nkoze tugenze ku kirala ekya Sanoga Mulengejja mbabuusizza ku kiki kyabadde apulaninga muleme kigoberera mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukibeere nga mukimanyi bulungi nnyo alright katudde wano bwe tuzzeeko
wali nga nfundikira ku nsonga ya muzeeyi Magala gye nayogeddeko mu kusooka ne musomesa bulungi nnyo nyongera okubajjukiza nti Ssaabasajja Kabaka bamugenda okugenda e Kayunga ne twekalakaasa era Museveni yali agenze Katonda wamuyamba namufujjako ejjusu n'akomawo bajje no bonna nga tebeekutuddeemu nga ne Salimu Sale kwali bamugambula kye twagamba otaza Bwakabaka nga tuli mu kwekalakasa kwekayunga olwabe twagamba otaza Bwakabaka yensonga lwaki twali tuganye nga netwagala buvuyo buno kati muzeeyi ajja kwetereza bulungi nnyo era ategeeza abantu be kubanga nze mbawadde information nga bweri era ensonga lwaki njibawadde olwaleero ku nsonga ezo mbanyonyodde ku kintu kya kaadi nakyo nkibanyonyodde bulungi nnyo ne mbaga buli muntu yenna ali mu kupapala nti yafunye kaadi ne mbagamba kabadde kasengejja kusunsula kujjamu okwezenga endala abantu bonna mulaba ekalakasa bonna basasule state yebasasula ng'eyitamu aba agenti baabwe mbagambe nti gavumenti erimu emirimu mingi nnyo wabula loyaliteyo yekusunsula ati gavumenti eba ekyuse nga Kyagulanyi president togenda kufuna mulimu olw'ensonga already weekalakaasa ddanga gwe kigendera kyo kyali kya kaadi so nga ate abasigadde nga baliro nga tebafunye kaadi bibasobola okubira bambasada basobola okubira baminister basobola okubira private secretary basobola okubira private permanent secretary basobola okukola bitongole byonna abasigadde nga baliro kati bana abapapadde already bo badde bakozi ba state yensonga lwaki ekintu ekyo kinene gavumenti nnene nnyo kati mwegwe omulaba yenna nga ataddewo beekalakaasa abo si beekalakaasi nti bakibiina no abo bantu ba state be bataddewo okwekalakaasa kubanga fokasi yaffe ya presidenti siya kulemera mu opposition bonga ebalowooza ekyo nakyo kibategeeza bulungi nnyo mukitegeere kati njagala mu recording akantu kano bulungi nnyo 1 Mr. President ngenda kusaba n'ekibiina kya National Platform nga mu comrade strike machine bwatugambye wawaasabye tuddire manifesto yaffe erikodingibwe mu nnimi ez'enjawulo mu audio oba mu short videos busindikibwe mu WhatsApp groups ezawe region eza structure za National Platform neza ba individual basobola zitambuza ne kuliriwa ku TV basobola zisomesa mu nnimi zo bazizanye nga ziri mu nnimi ezo kijja twanguyizaako omulimu Mr. President nkusaba nga strike machine bwasabye ne mu video eri misana dina kisabye Constitutional National Platform no baka bwoyagala busindikibwe eri abantu mu bitundu ebyenjawulo obubaka obuteekebwe mu maloboozi ne mu nnimi ez'aba abantu ne constitution bagivunde mu nnimi ziri n'obubaka bwoyagala bugendereko busaasane mu WhatsApp groups naffe ku mutimba nga tubusaasanye butambule bukusookeyo n'ogenda otuukayo nga constitution bagitegedde mu nnimi zaabwe entuufu era buli kimu nga bakola ki bakimanyi bulungi nnyo ekyo kivuddeko ekyokubiri ngenda kusaba buli kansala wa Lusifiri chairman wa Lusifiri kansala wa Lusifiri chairman wa Lusifiri wa MOP twagala moto printingireyo dame eza umbrella ng'ekifaananyi kinene bulungi nnyo nga kyo kiriko umbrella yokka nkiddamu kansala wa Lusifiri chairman wa Lusifiri kansala wa Lusifiri ne chairman wa Lusifiri ne ba MP baffe mbasaba moto printingireyo mutukoleyo kidame nga kya umbrella kyokka lwaki mbasaba mukole ekintu kino dame eyo tugenda gikozesa buli campaign trail we tulaga ng'abantu mbagamba nti buli muntu yenna ajjira kwambulera eno gwe mba mulonda nti nemba mutuuse ku venue bagenda okubira campaign president abwe okubira campaign tujja kufuna obwana bu ashers obwana bufu bwanuka obulungi butambuze eddame y'okwetoola campaign lale bweneebanga bakutte kibiddame bya ambulera ng'abitambuza ng'abiraga abantu bonna bali ku kya bali campaign ngabagamba ambulera yokka ambulera kino kijja kuwa ekifaananyi n'omuntu atamanyi Kyagulanyi ne bwana agenda ku ballot paper ng'ajjukira kulaala yalaba manvuuli oba ambulera kijja kuba kimujjukiza okubeera n'obwongo bujjukira nti ye baŋŋamba ambulera okay ambulera so Mr. President wona wooli ngenda kusaba nga ba MOP bakansala baprinting eddame umbrellas nga ziri ku bipande ebinene mukko
nga biriko tik na ambrella bitambu ne batuba tuli mu campaign trail wa campaign trail nga tutambula nga dummies ezo zikozesebwa abasembi mabega abali makati n'abakulembedde nga ne ambrella ko zitambulira kino kiwa kisimbula izinga abantu okutegeera simbo yaffe n'abagiriko nti buli muntu yenna wano ambrella tuleme tola budde nga tusomesa abantu tulone ambrella kinjo kuba kyesoma kyokka ne batuba tuliko campaign lale nga muzitadde ku side zombi za stage na wali waggulu stage wekoma nga zonna omuntu kasita mugamba ambrella already abagira ku side eri agira ku side agira waggulu n'abaana ba ashers abetoola campaign lale wonna nga batambuza ekipande kya ambrella kino kijja tuwe ekifaananyi bulungi nnyo n'abantu okutegeera nti ye akabonero ambrella nti ye lwaki mbagamba ekigambo kino ffenna tuli bantu tetwenkanya ntegeera tetenkanya ntunula abamu si bangu bakuwugula eri abagoka amangu eri atajja kulaba ambrella ku lunaku luli naye bw'oba ogimulaze ebbanga nga kigenza agire buli kaseera kijja mwawulira so njagadde posters ezo zikube nga za ambrella zijja kulyetingawo yanensi ne publicity buli muntu okumanya nti ku ballot paper kuliko ambrella yokka ndi ku ballot paper kuliko ambrella yokka so njagadde ekintu ekikolebwa bulungi nnyo bakomrade mutambuze ekintu kino bakandidate baprinting eddame za ambrella nga ziri ku billboards ebinene ebisobola okutambuzibwa okitegedde bulungi nnyo nti bwe tunakitola okutambula eggwanga lyonna nga ambrella ebwenye eggwanga lyonna physical nemba temugirina kuba yinza okuba bit expensive neddame emu esobola okusindika message across the country buli muntu nakitegeera nti yeno ddame obwana baffe bu ashers obulenzi n'obuwala busobola ogitambuza ku campaign trail oba kulaale yonna weneeba nga mwetolola abantu nga mutambuza ddame ezo nazo abantu bajja kuba zitegeera okitegedde bulungi ekyo tukivuddeko ngenda kusaba Mr. President buli kansala era gwowa kaadi oba MP batuyamba batufunire gundi national flags zeetagisibwa kulaale n'ennyando yatandise okugulira abantu flaga bakoppa olwo bane ba MP bakandidate baffe mugulira abaana flaga bazitambuze ekyo kijja kuba kituyamba okulaga abantu nti tuli serious betwagala tubimanyi ndowooza ne ku nsonga eyo saagala balo isa olunaku lwa Sunday enkya tugenda Mityana buli omu atambule bulungi atuuke gyeraga akatambi kawedde mukama bankuumire abatafunye information gye nakoze emisala gyeri ku YouTube channel yange ne ku Facebook kweri mu gisharinge abantu basobole okutambuza information okujja nga mulina kye mumanja ebisigadde tubyogedde okujjako kye njagala obatereezaamu oba obategeeza temupanikinga. Don't panic. Stay where you are. Nga nfundikira. Tukyetaaga sente nyingi nnyo struggle kyetaaga sente. Gwe comrade gy'oli munnange wera akasente akafisse ku nsujju, akafisse ku matooke, akafisse ku butto, akafisse ku menvu, genda ku kiteeba kyetaaga sente. Mulidde bulungi ebifudde mu kampu ya Nyandwe. Gwe comrade ye nange olina akasente oli mu nsi yonna oli mu Uganda bambi tukyetaaga sente. Kampu endala zaagala kuggalawo gundi. Laale neffe tukyatambula okwakasente ku maaso kubuso naye tukyetaaga sente mugende ku kite muteekeyo sente noba olina 10 noba olina 12 noba olina 1,000 noba olina 15 ku lw'eggwanga lyo genda oteekeyo akasente bambi tubeetaaga muteekeyo akasente. Campaign si kyekintu ekyangu mu nsi yonna ddala mu Africa campaign si nyangu. Olaba Nyandwe bamubba misana ng'obudde bukyali ng'ate alina empya n'enka ne kati ffe obusente obuliwo butono nnyo muyambe president muyambe ekibiina. Ba propagandalist n'abakola diversion mbaveeko kubanga baliwo okwogera. Omuntu atalina address atalina kibiina atasobola kuyimirizaawo kibiina kye temumalako obudde mubaleke. Those are the kicks of the dying horse. Gye emigere gy'embalasi eri mu kufa oba ente gye balimu essaawa zino ngenda kusaba mukole kyonna ekisoboka tusobole okwenda atunuza eggwanga lyaffe eyo. Akatambi kawedde mukama bankuumire. Mweraba.